Okusinziira ku Dr. John Omangino akulira eddwaliro ku ludda olw'ekitongole ekijjanjaba emitima ki Uganda Heart Institute, Uganda efirwa obuwumbi obukunukiza 260 buli mwaka ng'abantu bagenda ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa emitima olw'okubula obujjanjabi bw'emitima kuno. We can't spread this because of lack of facilities. As we talk, the facility, even when handled to the best, would produce or would handle only 1,000 babies or operations per year. Now, the demand is far over 10,000. Mu mbeera eno gavumenti kwe yasinzira okusaba Palamenti ekkirize yeewole obukadde bwa $7 mu zaakuno obuwumbi 258 okuva mu South Fund for Development, Arab Bank for Economic Development in Africa ne OPEC okuzimba eddwaliro erijjanjaba emitima lya bitanda 205 enaggulu wano mu Kampala. The following terms: loan amount is $30 million, maturity period is 25 years with 5 years of grace period, and the interest rate is 2%. The Badea facility has the following terms: loan amount $20 million, maturity period 20 years including 5 years of grace period, and the interest rate is 2% per annum. The OPEC fund facility has the following terms: loan amount $20 million, maturity period is 20 years. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi ne Minisita omubeezi w'ebyobulamu Margaret Muhanga obadde balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti akalondoola ebyenfuna by'eggwanga okunyonyola ku bbanja lino bategeeza nti eddwaliro lino ligenda kwongera ku muwendo gw'abalwadde b'emitima afuna obujjanjabi kuno. It is to improve the number of patients receiving quality cardiovascular care at the Uganda Heart Institute, hence reducing the number of referrals abroad. We intend to have at least a center of excellence of its own. Uganda, as you know, has been referring a lot of people abroad for heart problems. But this will sort out a lot of those issues where people have simple heart problems and they are sent abroad. We shall be able to carry out all these surgeries. Wadde ng'abaka watula akakiiko kano bawagidde ensimbi zino zeewolwe kyokka balaze obweraliikirivu ku ttaka eddwaliro lino kwe ligenda okuzimbibwa eririko enkayana erya Nakawa Naggulu. Palamenti teyagira edda ebyapa byonna ebiri ku ttaka lino bisazibwemu. I am seeing that we must endorse this loan, but there must be a change of attitude. These patients, poor people who come from the villages, you don't treat them very well. I am not sure whether we really would proceed with this requirement, rather with this loan request, in the absence of confirmation on availability of land. Honorable Director, you have a title, but I think there is a resolution of Parliament to cancel all titles previously issued under Uganda Land Commission in Naguru. Kale wetuyengeyo ne Gambuuze ng'ebulambale